Asabye abasomesa okufuna emirimu emirala gye bakola mu kiseera nga abayizi bagenze mu luwummula okusobola okwefunira ejjamba mu ngeri endala. Yakulira abakulira amasomero Kochi Taddewo Birimuye yakutidde abasomesa bw'ati bw'abadde ku mukolo ogw'okukuza olunaku lw'abasomesa Kochi. Omukolo guno gubadde mu parish ye Betelehemu Ekyotera. Birimuye Thaddeus ssentebe w'aba head teachers mu Betelehemu parish olwali tukuziza olunaku lwaffe olwa Betelehemu parish olw'abasomesa naye ng'ekinyusi ekibaddemu okukubiriza abasomesa okubeera ku mirimo okubeera abagumiikiriza tufuna akasente katono era njagala nnyo okukubiriza abazadde abaana baffe abawummudde babakuume bulungi naddala aba P7 mu luwummula lwabwe luno oluwanvu bakomewo ate batandike emisomo gyabwe mu senior secondary bulungi. Ye Dominic Mukwaya nga musomesa mu district ye Rakai akutidde abayizi okwenyigira mu mirimu egiyamba mu kiseera nga bamaze okukola ebigezo byabwe beewale n'obumenyi bw'amateeka. Bw'abeera mu muno beyambe beko bakola bayambe bazadde baabwe ate ng'ebigezo bikomyewo bonna beyongere bagende mu secondary. Kati gavumenti yattirawo enkola ey'okusomera obwereere abaana bano bonna bandibadde bagenda baba tusobodde okugenda amasomero gali g'amaanyi noonya essomero eddala moja osobole okusoma siga nti buli asoma aba agenze mu secondary sasule obwanana. Gavumenti yattirawo enkola eyo tusaba abaana mwenna mugyettanire mugende musome muleme kusigala mu byalo. Osobola okuyisa kiseera ky'ebigezo siwuliddeeyo bakuteekubibwa bigezo siwuliddeeyo buzibu bw'amaanyi baana zino tulaba yunivasite bazagala n'ebigezo byonna esobole kufuna mulakulala twebaza nnyo ssebo ssentebe waffe n'abasomesa bonna abakuteekubibwa kiseera. Tuli basanyufu nga Headmaster Baraka district olwa Headmaster bannange olw'enteekateeka ennungi ey'ekitongole kya UNEB gye kyatukoledde ku mulundi guno mu kukola ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu. Bwe twogerera mu kiseera kino nga tumaliriza ebigezo byonna era ng'ebigezo byaffe bitambudde bulungi nnyo situfunyeeko mawulire kuva wantu wonna nti oba kino oba kiri ebigezo abantu basinga byatuuseeyo mu budde byakuumiddwa bulungi era tuli basanyufu olw'enteekateeka. Alipoti kunganyiziddwa Lutabi Pasco ku WBS okuva e Rakai.